Olwaleero Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akyaddeko ku kkanisa y'omutume Stephen Kabowa Church of Uganda ku mukolo gw'okutandika ebikujjuko by'okukuza emyaka 11 bukya kkanisa eno etandikibwawo. Naye okulaba nti nno tusobodde okutuukako wano we twakatuuka ddala kikulu okutuusa kaakano Mukama atubedde. Katikkiro mu kwogera kwe yeebazizza abamu ku abo abakyaliwo abayimba ekitiibwa kya Buganda nga omugenzi Reverend Canon Polycarp Kakooza yakakiyiiya olw'omutindo gwe baayolesa nga bakiyimba. Ekitiibwa ekyo tukiyimba kuba tukyenyumiririzaamu. Era ekitundu ekisooka tugamba nti okuva edda n'edda lyonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo okwetooloola ensi yonna. Reverend Polycarp Kakooza tetulema kumwebaza. Nga bw'eri enkola y'okuzza Buganda ku ntikko, era n'eno abantu batodde ettoffaali erisobye mu bukadde 3. Ate mbeebaza n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Muwadde ettoffaali obukadde 3 n'omutwalo 25. Mwebale okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe era mwekubire nnyo mu ngalo. Ye akulembeddemu misa ey'ekitiibwa Ssalongo Reverend Herbert Ziwa yeebazizza Mukama Katonda ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okulonda Charles Peter Mayiga kubanga azimbye nnyo Obwakabaka mu bbanga ettono lye yakamala ng'akutte eddamula. Mu mulembe guno waliwo eŋŋoma ekubibwa egamba etya munzire mumpulire Buganda bumu. Ono era akubirizza abantu ba Katonda okubeera n'obwesimbu mu mirimu gye bakola olwo eggwanga lwe lijja okukula. Katikkiro asiimiddwa olw'emirimu gy'akoledde Buganda era n'aweebwa ebbaluwa emusiima. Oluvannyuma Kamalabyonna asimbye omuti ogw'ekijjukizo ku kkanisa eno.